katangaze mkatona sina Vanya uyimirira wali. Uwulira nga tosobola kuyimirira nga tukole ekiddako. Mukole ekiddako kubanga taba tatolwedde asazeewo. Tata yasazeewo. Situgenda kwegayirira. Senga omutimbagano gugobezza emirundi Junior mu kika. Ngenda kukakuzanyira akatambi ako okuva gye katandikira paka gye kagwera osobole okulaba ekikolwa na lwaki Tamale Mirundi Junior bamugobye okuviira ddala mu kika. Wakayitawo ennaku ziringa 2-3 nga Tamale Mirundi Junior akoze interview emu mwe yalangira n'agamba bannanga ab'ekika be bamutamye era ye ng'omuntu ne yeerangirira mbu ekika ekyo nkivuddemu olw'ensonga ze yawa. Naye n'ayingira mu kika ky'ab'Embogo erinnya n'alikyusa erya Tamale Mirundi Junior naye yeeyita kati yeeyita Junior Kyagulanyi erinnya lyeyeewa kubanga yasalawo ayingire mu kika ky'ab'Embogo. Ab'Embogo balinayo erinnya lya Kyagulanyi nga olaba Robert Kyagulanyi basentamu, so ye yasalawo ayingire ekika ky'Embogo n'erinnya lye yalonda okwejjako erya Tamale n'alyejjako kati nga yeeyita Junior Kyagulanyi. Munnange tekyasanyusizza bakika era we bati ne bamuyita basobole okubeera nga bagonjoola ku nsonga eyo n'ebikolwa by'ono omwana Tamale Mirundi Junior. Era bw'atyo meeting babadde tebannasalawo kyankomeredde ye n'agifuluma nabo ne bagamba obeera ogenze genda naye omulyango gw'ekika kyo muggule oliba otegedde ensobi zo weetonda tomanya tuli kusonyiwa. Gye byaggweredde nga bamugobezza Nambooko Miggo genda naye ng'ensobi yonna eva ku ki akatambi kankakuzanyira okuva gye katandikira paka gye kaggwera naye nga sinabeera nga nkakuterako kankusaba subscribinga no ku SMX Media tojja kubeera ng'omisinga updates nadda. Nzikiriza nkutegeeze ku Sheyi Ssebugwawo az'okubeera nga akutaasa ennaku n'embeera embi mw'oli mu kubeera ng'oyita naddala ggwe ali ebweru nga visa egaanye onoonyeza omulimu gugaanye empapula zikutawaanya ssente zikuyita myagaana gyangalo otawanyizibwa ensonga z'omukwano. Sheyi Ssebugwawo az'okubeera nga akutaasa ennaku eyo ng'akulombera edduwa mukubireko ku ennamba y'essimu tojja kubeera nga wejjusa. Tata yasazeewo. Situgenda kwegayirira. Senga kakati oli enjula teri kukuzika leka kubikkirira mu kakati mama wabana bw'aliwulira nti ava mu kika oba mu nnyumba y'ono omulyango muggulu lidda neyeetonda ekiriba kigaanye agende mutwala omwana wo ojjamu mu kika ekirala. Nze kyemba nsazeewo nkisalawo nesalawo tikirinako era genda ekika kinene tuli bangi era bw'otategeera ono gwe gwagenda okutegeera Mama muleke mama muleke naye mu maaso gy'olaga omwana oyo akukoze ki okujjako nga olina ekirala olina olujja olulala bw'onomuwamu naye bigenda kujja nga bijulira aluwa bive ku oyo nga bijulira kika naye osanze omuzibu mutabani we oyo mwana bamukwata namukwata neyasiini birina ebifaananyi owulira nga byetonda kusaba zino sizirowooza lwaki akoze bwati ebigambo byeyayogedde abadde mu ntebe yenna ng'atuddaaki baganda basenga bahaamu oli kino nze yabadde ne senga wa mwanyina wa haamu tatusumbuwa olwo akasubi akamu bakava ku nnyumba tetonya
omwana gwe tatati tabago kana ku mugendo kasa lwaki ofaayo mwami nga tetoddayo okitegeera gwe tojja kususuka n'ogenda osule wali ngamukuba kuki agezeeko sirange oli muto omwana omwetowaze kitaawe namukwatako abambagama yeyogeza katamba tamana ebikolobero byakoze yaba tetayagala bulamu ali mu ttaka era mu kika abaana bakatekako emikino bannaga baani eyombweyi kasiya tombulira nze buli gwe kikwatako yenna nti ava mu twagwalwa tomulayirira kulinnyawo oyo era kopi tujja ziweerezaako ne poliisi yes webale nnyo nabbikwata kize kibambagamu buli weeri bwabambiragamu alowooza nti ye amanyi okuvuma amanyi kubanga nze nalukwago